parliament akalonda entabuza emirimu bitongole bya gavumenti akakosase katadde kuninga ekitongole kya National Medical Store okunyonyola lwaki gendanga maaso n'okugula eddagala ekkadde. Bino byabaddemu alipoota y'akalisuusi wa gavumenti w'omwaka gw'ebyensimbi gwe tukubye emabega, era nga abakungu balabiseeko mu kakiiko akadde kakulemberwa omubaka okuva ekitundu ky'ennaka wa Joel Ssenyoyi mwe bagenze maaso n'okuteekebwa ku nninga nga badde bakulembeddwa ssenkulu w'ekitongole kino Moses Kamabaale. You people spent money aside from that which was donated, but there is that which you spent money on, 2.5 billion, that was non-viable, expired. That's what? Nugatory expenditure, financial loss. Is this something you could not oversee? Alipoota egenda maaso n'eyoleka ng'eddagala eryagula bwe lyaba yaddala obuwumbi 13 ne miliyoni 5. Nino baagenda maaso ne bagula eddagala eriweweza ku kirwadde kya mukenenya ssaako n'obupiira bugali mpitawa kuno kwateeka ne ebikozesebwa nga gloves kyokka bagenda obyekenneenya mu kitongole kya National Drug Authority nga bino byali biyiseeko ebbanga. Wabula Kamabaale babadde alabiseeko mu kakiiko kano agenze maaso n'ategeeza nga ekyaleeta kino byebiragiro ebyaleeta ekibiina ekifu ebyobulamu mu nsi yonna nga kino kyalaga eddagala lyonna erya ARVs eryali katale mu kaseera ako libe nga lidizibwa ebbali lisikisibwe n'eddagala eppya ng'omulwadde bw'aba alikozeseza ate livumula nnyo okukira ku neribaddewo. We had bought these items, we expected to use them, and they were still used, only that they were no longer effective. So the guidelines from WHO and the guidelines from Ministry of Health came along the way, and we have also provided, Honorable Chair, the details of the guidelines. These items end at the other side, instead of NDA detecting that these items are not to be used, but still they pass on to NMS to receive, knowing that they cannot be consumed, and then they go ahead to destroy. Ku Russell TV, nze Grace Girinya ne Eric Sibalamu Omunyo.